yazze waliwo ekibinja ky'abasirikale baffe abagenda ogikozesa bebaani tubayita ba safety and security unit bebo abakuuma abasibe betuyita abakalikali oba ababaaya nga balumira mwoyo bebo abakuuma abakulu abakulira ekitongole ekyamakomera era bebo abakuuma amakomera nga getuyita upper prison or maximum security and high security prisons tezeeno nti eri tetugivuddeeko era mujajjira banyo tukyajambala era neeno njambadde wano kujja banyonyola muyinza okuddayo butaddamu kundaba nga nkoze eki nga njambadde kweraliikirira oba nti ekitongole ekyamakomera kati kyagala kufuuka magye twakikoze kino kuba nti tuyamba abasirikale baffe abo balina omulimu ogutali mwangu ogw'okukuuma abazibuzibu kuba nti balabika era netutegeera ate ffe okwawula uniform kirina omu kubanga ne bwogenda mu kkomera ojja kusanga nti abasibe abali kugwa kalabba oba basalibwa ogwa kalabba bambala white abalala ba bulijjo bambala yero abasaliddwa emyaka 10 n'okudda waggulu bambala American orange so uniform tugikozesa emirundi egisinga kwawulamu kumanya kibinja ki kyokolagana nakyo kkomera erisooka ly'emasindi mulimu abalwadde babiri naye nga tebali bubi tuyina essuubi lingi nti bajja kuwona ne Nakasongola waliyo omusibe omu yazuuliddwa ng'alina ekirwadde kino ekya mpox omugate abalwadde basatu olw'okuba nti covid yatuyigiriza ngeri ki gye tukwatamu epidemics era twanoonyezayo ekkomera erimu lye bayita bamunaanika eruweero ne tulitegeka nti ekirwadde kino singa kyeyagala kinaaba kitweyongedde enamba y'abasibe ne yeeyongera eri ekkomera erye bamunaanika eri gyotukolera ng'eddwaliro lya mpox ng'ekitongole ekyamakomera emitwalo 4,869 abakyali kwa remand gyeri emitwalo 3,635 ab'amabanja bali 5,32 omugate gy'emitwalo 7,836 abaana balina bamaama baabwe mu kkomera bali 2,907